olunaku lwa Joe Babi yampambye nantwala eyo One Love olweggulo lwonna ekiro kyonna tusula wano twabadde ku boat cruise ne buziba nga tukyali ku lyato tufuna ne kaddina olunaku lubadde lwa kutusoma bumesejje obungi obwa birthday nga bwe nebaza Katonda okweza emyaka gino gyempezezza byonna byensobodde okukola ne byonna byenjize nga tutudde ne campfire ne tunyumyamu awo ku makya olunaku olupya luzze nga ye birthday alhamdulillah nebaza Katonda ebirungi byonna n'ebyamaanyi byensobodde okutuukako kabadde maanyi ga Katonda ensobi zokka ze zange tunywa ne kacaayi awo tatas favorite kacaayi kamata nga kokya bulungi. How did you feel? I felt like it is indeed a happy birthday. Yeah, me too. Surprise cake. Wow. It's your birthday cake? Wow. What? Isn't this the best day of my life? I think so. You tell me. Well, You are welcome. let's listen to what I said. Okay. Naye tugisaleko akatono aka celebration then tukitwala. Very, very nice. I'm glad you like it. I love it. That's why But I can it I thought you'd say that. Muganda wange President Robert Kyagulanyi Ssentamu munnange nkuyozaayoza okubanga olwaleero otuuse ku mazaalibwa go. Nkwebaza emirimu gyonna gy'ozze okola, nkwebaza olw'okwagala ensi yo, nkwebaza olw'okwagala abavubuka, okwagala bannabitone, okulafuuba n'okulaba ng'ensi efuna demokulasiya, enfuga ennungi, enfuga egoberera amateeka, eddembe ly'obuntu. Ate nkwebaza olw'okuba nga obadde ekyokulabirako ekirungi eri abantu b'ensi yattu. Obuvubuka bwo obukozesezza bulungi, ate ne kaakano bw'ofuuse omusajja omukulu ate ne weeyongera okuba ow'ensonga. Nkwagaliza amazaalibwa amalungi ate nga bwe nsaba Mukama Namugereka akwongera obulamu obulungi, akwongera okuyitimula, ate era Katonda oyo musaba abeere nga akuteekamu abo abaganja otuuke n'okulya obwa pulezidenti bw'eggwanga lino, ensi yaffe ekyuke egende mu mbeera ey'okwesiima. Weebale nnyo, weebalire ddala. Obadde omaze okuva awaka ng'ogenze ku mulimu, ddayo. Bw'aba mukama wo tasobola kukitegeera nti leero lunaku lukulu, waakiri ggwe lumutegeeze. Leero lunaku lwa kuwummula, si lunaku lwa kukola emirimu gyonna overtime. Olw'obukulu bw'olunaku luno eri bannayuganda, kiruwa enkizo n'okumyusibwa ku kalenda ya Uganda. Ne bw'obika Museveni olunaku olwaleero oba ogenda kugwebeererako wekka omulambo. Ne bw'oba ng'olina ky'oyagala okuyisaawo kino nkulabula ku lw'obulungi bwo, gumiikirizaamu onookiteekayo olunaku olw'enkya, otherwise olunaku olwaleero tuli bize kubanga ensonga zonna zeetooloolera ku mazaalibwa ga mukulembeze, ensonga zonna zeetooloolera ku mazaalibwa ga mununuzi. Olw'obukulu bw'olunaku luno eri bannayuganda, lugenda kumyusibwa luteekebwe ku kalenda ng'olunaku olukulu mu ggwanga. Gwate olunaku kwe baazaalira omununuzi alumirirwa bannayuganda ebyaddala, kwe baazaalira omununuzi ate ayina bigendererwa, kwe baazaalira omununuzi eyava mu kalinaayi n'ajja alumirirwa enze yeekolera itongwa asula myala. Nabwe kityo olw'obukulu bw'olunaku luno eri bannayuganda n'eri Uganda ng'ensi, mbadde nsaba emirimu gyonna n'ebikola mubiteeke wansi. Abakozi abamaze dda okugenda ku mulimu mwediime. Singa mukiraba nga bakama bammwe munaagezaako okubannyonnyola tebajja kukitegeera. Mwediime mwenna
alabe nga kampani egenda kusigalira awo, akkirize nti leero lunaku lwa njawulo, leero lunaku lwa muwendo, leero lunaku lukulu eri bannayuganda, era lwetaaga okuteekebwa mu byafaayo eby'ensi yattu Uganda gwate. Mu nnaku zonna ezibaddewo okuva Uganda lwe yabeerawo, lwaki olunaku luno kwe yazaalibwa Mukama Katonda kwe yasalawo amuteeke? Kitegeeza nti olunaku luno lwa nkizo nnyo, olunaku luno lwa njawulo nnyo, na buli abadde alina kyakutta ekikola, nkwegayiridde kiteeke wansi. Mwe abalina bye mwagala okukukusa oba abalina bye mwagala okuyisaawo ku lw'obulungi bwammwe, nkiddamu, ku lw'obulungi bwammwe mugumiikirizeeko, kubanga temulina we mugenda kuyisa kigere. Olwaleero muudu ze tulimu ndala nnyo, ojja kwesanga nga ne bwe tufiirwa tuyinza obutabika. Nabwe ekityo yenna alina diversion gy'oyagala okuzannya, naawe alina amawulire oba olugambo by'oyagala okutuwa, bijja kubeera bya mugaso nnyo singa ogumiikiriza olunaku luno ne lumala okuyitawo, kubanga lukulu nnyo n'okusinga ensonga yonna. Ne bwe mpulira omubbi ku luggi sikuba nduulu kati, ne bw'onvuma leero sigenda kuddiza, ne bw'onsongamu olugalo sigenda kuddiza. Gwe bw'oba oyagala okukakasa, gezesa oteekeyo komenti ng'envuma ku vidiyo eno. Ngenda kukwanikula n'ekigambo kimu nti happy birthday His Excellency Kyagulanyi n'ekifaananyi kye. Bwe nnaaba nkuyambye nnyo, nkufiirinzeeko nti oyombyeko nange, ngenda kukugamba sorry baaba, tuli mu mazaalibwa. His Excellency Bobi Wine ow'ekkumi, Mukama wange tukwagaliza amazaalibwa amalungi. His Excellency Bobi Wine, gano amazaalibwa si gago, kubanga emyaka gy'owezezza si gigyo. Otuddeko obulamu bw'abantu bangi, otuddeko essuubi ly'abantu bangi, era kinaaba kya bulyazaamaanyi oba osanga singa ŋŋamba nti leero kujaguza amazaalibwa ga pulezidenti, wabula olunaku olwaleero kujaguza mazaalibwa gaffe, kubanga oyo gwe tulowooza nti ye nannyini mazaalibwa ago ate mwemuli essuubi lyaffe. Ke kati k'ekibiriiti akamu ke tusigazza mu kibuyaga omungi akunta, ng'ate si kibuyaga yekka, naye nga n'abakali okumpi abakeetoolodde abamu baagala kafuuwa naddala mu regioni mwava. His Excellency Bobi Wine, amazaalibwa ag'omulundi guno ga muwendo nnyo eri ffe bannayuganda naddala okusinga, so si ggwe, kubanga twali tetukisuubira nti tugenda kugatuukako. Ku bye tuyiseemu, ku bitukoleddwako, ku bitwogereddwako, mu ngeri y'otukkakkanya, mu ngeri y'otutta, mu ngeri y'otuttattana, mu ngeri y'otukyayisa ensi, naye n'osigala ng'Omukama Katonda akyakuwadde obulamu si ku lulwo, ku lwaffe. Oba osanga singa His Excellency byayiseemu omulabe sitaani byamuyisizzaamu, yalibadde yagenda dda, oba Mukama yalibadde yamutwala dda, singa obulamu bwe tekyali kisumuluzo kya ssuubi eri bannayuganda abangi abamukkiririzaamu, eri bannayuganda abangi ng'essuubi lyabwe litudde ku ye. His Excellency Bobi Wine, lwaki nkugambye nti amazaalibwa gano si gago? Kubanga obulamu bwo lwe lutindo eri abalala abandi ffe, era lyessuubi ffe okuva mu buwaŋŋanguse, lyessuubi Uganda ng'ensi okuva mu buwaŋŋanguse, kubanga eri mu buwaŋŋanguse. Gwe ate ensi ki egasa ensi endala nga tennagasa yo, oba egasa abantu b'ensi endala nga tennagasa bantu bagiwangaaliramu? N'owulira nti M23 erumbye Congo, naye banguye nnyo batwale embwa amagye okutereeza emirembe Congo,
n'okutaasa bannayuganda abaliyo, naye nga bannayuganda abaliyo tebannalaajana nti twetaaga kuyambibwa, nga bannyinaffe bakadaama bwe baalaajananga n'emirambo egikomeddewo mu ssanduuko tugirabyeko nga n'abandi baabula. Minisita ow'ensonga z'ebweru w'eggwanga Okello Oryem gwe naalikazizzaako nti embwa enjizza ezaala enkolya, kubanga oyo mwana wa Tito Okello Lutwa, freedom fighter, revolutionalist eyayagala eggwanga era eyali kulembera omwaka gumu gwokka wakati mu ntalo ennyingi. Mutabani we yavaayo n'agamba abo abaagenda e Saudi Arabia si ffe twabatwalayo, baagendayo ku lwabwe naye nga babajjako omusolo, naye ng'abantu be bamu ate bagenda okunonooza ekkongo okuzza emirembe gye batabayise n'okununula bannayuganda abatannabakubira ku nduulu, naye nga babakubidde enduulu babeesambye mu bufunze. Ensi yaffe eri mu buwaŋŋanguse, ne bannansi tuli mu buwaŋŋanguse. Ey'Excellensi ow'ekkumi ssebo gwatuddeko essuubi ly'ensi yaffe, gwatuddeko essuubi ly'abannansi baffe, gwatuddeko essuubi lyaffe ffenna okuva mu buwaŋŋanguse. Nabwekiti amazaalibwa go si gago, era si ggwe wekka atalina kubeera bize, wadde nkimanyi ojja kubeera bize ng'omukulembeze w'eggwanga olunaku olwaleero. Kale ggwe kwasaganya eby'eggwanga engeri gy'ojja okubeera bize ng'omukulembeze w'eggwanga. Feeno bannansi b'okulembera totulekedde kyakusalawo okuggyako okutuula ewaka, okujaguza olunaku lwaffe n'okwebaza Omukama Katonda olw'amazaalibwa gaffe. Excellency Bobi Wine, munnange tukwebaza olw'okubeera ettabaaza, tukwebaza olw'okubeera ekisumuluzo, tukwebaza olw'okubeera omuzadde, era kimanye yonna gy'oli mukama wange, gwe atuddeko essuubi lyaffe taata. Tukwagaliza amazaalibwa amalungi, tukwagaliza okuwangaala okungi. Excellency, tukulabeko ng'okaddiye naye ng'oli mu maka gye wawummulira oluvannyuma lw'okuwaayo obuyinza mu mirembe, era twagala tukulabeko ng'onyumirwa obukadde bwo, kubanga emyaka gyo gino ogimazeeko olafuubanira ffe. Oli mununuzi nno yennyini eyava waggulu mu kalinaayo ojje eno wansi bayeekolera itongwa gye basula bikukwateko era bakulumwe, owulirenga ggwa kirimu. Oli mukulembeze ow'enjawulo awulira obulumi bw'otatuddeemu. Omukama Katonda yakutuwanga kirabo, His Excellency Bobi Wine. Omukama Katonda teyakutuseera, yakutuwa mu bulungi. Ekisigalidde ye ffenna okukwatira awamu gano gabeera amazaalibwa agaddirira agasembayo, okubanga happy birthday wishes tuzikusanza magere. Amazaalibwa ag'omwaka ogujja gakyayinza okukusanga ng'oli mukulembeze omulonde wadde ojja kubanga tonnalayira, naye gano ge gasembayo oba ge gaddirira agasembayo okubanga toli mu ntebe. Ekisigalidde yenze naawe ne munnayuganda yenna okukola ekisoboka okununula ensi yaffe. Otherwise mwenna abalina bye baagala okuyisaawo, mwenna abalina bye mwagala okwogera, mwenna abalina bye mwagala okutugamba, mu budde buno matu gaffe maggale ku nsonga etali mazaalibwa, amaaso gaffe maggale ku nsonga etali mazaalibwa. Mugumiikirizeeko kubanga omulima aba alima kukungula. Kakati mmwe ekigendererwa kyammwe kinaaba kyo okutuleetera ekintu kye mumanyi nti tekirina we kigenda kuyita olw'amazaalibwa. Yenze yeekolera itongwa emikolo wano ku embase gyatandise dda okugenda obukwakku. Twasuze era tetwebase ffenna ng'emikolo gituwuuba. Nabwekityo baganda bange ne bannyina zonna ku olwaleero, it's a public holiday, emirimu gyonna overtime, ayina ekirabo kyo kyonna
n'ekiba kya ssente kimpe nkimulire yajja okuba akiridde kubanga kati yeffe ye amazaalibwa gano sigage yekka gaffe ffenna bannayuganda abamulinamu essuubi ate weewuunye n'abatamukkiririzaamu kubanga ate embuzi yamanya ddi nti ensika gye bagisikaasikanya baba bagitwala ku ttale kulya mudde nabwekityo yenna ayina ekirabo kimpe nkyeriire sijja kukituusa ekyo so sigenda kikusuubiza era sigenda kukikulimba nja kukyeriira yenze yeekolera itongwa tuzzeeyo mu nteekateeka embuutu zigenda kutandika okuvuga wano ku ssaawa ng'emu oba mu ddakiika nga 3 okuva kati. Happy birthday His Excellency Bobi Wine. Owekitiibwa Allah akuwa obulamu obulungi, owekitiibwa Allah akuteekeko obukuumi, owekitiibwa Allah akwongera okuganja, owekitiibwa Allah akwongera okwagalwa, owekitiibwa Allah akwongera amaanyi, owekitiibwa Allah akwongera obuvumu, owekitiibwa Allah akwongera enniya emaliridde n'okusingako ku gy'olina. Otherwise nja kuyimirira wano omwaka gwe oguddako ennaku z'omwezi ze zimu, olunaku lwe lumu, wadde nga lujja kuba lukyusizza olunaku naye ng'ennaku z'omwezi zijja kubeera ze zimu, andi mu kwadressinga omukulembeze omulonde alindiridde okulayira era nga mumwagaliza amazaalibwa amalungi. Happy birthday His Excellency Bobi Wine. Happy birthday dear Uganda. Olunaku lwe wazaalibwa ne Uganda lwe yazaalibwa ebituufu. President waffe oyo omulungi Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Mweranze munne simutala Kyagulanyi. Sirimalayo ndi mweta Kyagu. Kyagu. Ate onsanyusizza nnyo. Mweta Kyagu wange. Okay. Awo wennyini wenjagadde tusinziire nkubuuze nti kikyomanyi ku Bobi Wine kubanga Basha Media twalonkinga programu emanyikiddwa nga kikyomanyi ku Bobi Wine na kikyoyigidde ku Bobi Wine. Kikyomanyi ku Kyaguwo nga w'omuyise? Ekyamazima Kyagu wange nze sesimbawo. Naye ate nsimbawo omuntu netulwalagana naye paka n'ayitamu. Yeah. Kyagulanyi Mr. President namuyigirako obuvumu. Obuyitirivu. Omuvubuka omuto mbulakalevu bwe bagamba nti muyaayi naye ne bwayimirira ayogera n'owulira ng'omatidde n'abulira abantu okukolera abantu baabwe n'oba gavumenti ekuwadde mukomewo wansi mubaweereze n'ebisoboka musobola okusaka musobola okuleeta abantu emuga nti amunaye kakati ninawo kano era nakubizanya na Bugenya asakira abantu era ffe nejjuza emabegakaawo abakyala bonna ab'omu Kiganda kirekadde kasokoso bafuna mama kiti abazaala yabisaka n'ayitamu n'emmotoka teri mukyala yalina lubuto atafuna. Kansala Betty Nabukenya n'asakira abakyala ebyebyalaani bino abaana myaka 18, 17, 16 nazaala ndi muto bonna abasinga bafunye ebyalaani bakola basomye esomo ly'emikono naye ku Nabukenya namuga asaka mutatuulaawo omuntu asaka. Awo nno ekyo kirekawa bakansala be balonda ate ne bafuluma eggwanga ne bagenda ne beekubira ekyeno. Kaakati abo tubalinze badde buli muntu munyiivu mu ngeri ye tubalinze badde abantu tusalewo bwewagenda wadduka gavumenti yekola ebyo nze sikola bi gavumenti ekola naye tetukoledde olwokubanga tugivuganya kituufu bingi ebijja n'ebituulira oba nesalo NRM n'abitwala ng'ebibye mu makaabi tetujja kukifaako naye tuwaane tukolere obumu tukolere ebitundu byaffe n'okukyusa eggwanga okutwaliza naaba oyimba gavumenti etukoledde fe tukole ki jangu otukulembera ogaba tuyonjeko wano jangu kuba gwe kansala gavumenti ekoze gyegenda mu bantu babiina bakampuni bazisanga genda mu kampuni ya langi ogaba n'abantu bange bali eri kino bakyetaaga genda mukola ebitambo banne ekyo bakyetaaga obulidde ofuneko kyoletera abantu kituufu kyetwetaaga mu bakansala. Awo wennyini ki kyoyigidde ku Bobi Wine? Bobi Wine muyigiddeko ebintu bingi muyigiddeko obumalirivu obuvumu musajja muvumu
Okay. Muvumu nnyo. Akulaga ne wogamba ki tekimujja ku mulamwa. Tekimujja ku mulamwa. Asigala akola ki? Agenda mu maaso. Ate nga kye kituufu. Tetulina kweserebya. Tulina kuba bavumu. Omuntu n'akwogera ekigambo gwe muleke tokiwa budde. Okiwa budde ogenda kuva ku mulamwa. Okwata ebitalina makulu. Nze namwagala nno kale nga tananda kubeera pulezidenti waffe. Namwagala wali nga yakakweka Mama Mbiire. Mama nembulira nga nkutudde Mama Mbiire ako nimwagala nnyo ate n'akuuma omukwano abasinga beerabira. Akuumye omukwano alina muganda ye Nubiani bali mutya kwekaba omuyigirako enkuuma n'akuuma ba Edi akuumye abantu kuganga owulira nti bali kitole muyigiddeko muvumu muyigiddeko omuntu ayagala eggwanga lye muyigiddeko omuntu ayagala abantu mukulembeze omulungi olina okwagala abantu ate olina okubakulembera mu bulungi okujjako ng'olina akatalekeka kuba mpulidde nti muli kwongera kunga abantu okugenda okukebera enkalala zaabwe. Essebo tuli mu kunga abantu era n'ebizinga byasuze byogera ekiro kyonna bakunge abantu bagende bakebera enkalala kuba Nabukenya Betty kati ajja ku district kansala omukyala district kakati ebyalo bingi bigenda mulonda ekyalo kitya nga talina buzibu naye kati eri ebyalo byatabayi tulina okugenda okukulembera okulaba nga enkalala abantu bonna bakola ki beewaanisa beekebera mu nkalala batagenda kukoma wano era kati osanze jo twasiibye wali ku kyaki kati tuvaawo twongera ku kyaki bati baliwo tweyongere gye bali. People power. Our power. People power. Bampita Basha Media. The self-made journalist Norman Zealand. Bwe bali kutusinkana Basha Media tweyanza ssebo n'omukulembeze waabwe tuwaffe tumutumidde. Tolina kuneeyanza ogwo gwe mulimu gwange gwe nsobola okukola okukyusa obukulembeze bwe. N'omukulembeze wange Baby omuyisaani Kyagu omubwati eyakubira akayimba waliwo koyogedde Mama Mbiire. Aya amanya nze Namuteberekyo ag'ekitundu Mama Jackson. Bampita Basha Media. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Ssebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaaze enamba yange yeeno eri 0707763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.